Ku TikTok nalabye abantu bavuddeyo nga bagamba mbu balina gwe babba ne yeetuga. Kiki kakati police tefollowing agina emisango nga mulimu n'abafa oba okiraba. So oyo Chris okudda ku mboozi ya Chris. Chris oyo nemugaa Chris wekwate ne muganda wo mumpe sente zange. Mwekwate mumpe nga saagala na kubonoonera bufere bwabwe bwe babaddemu. Oba okitegeera kubanga okumanya mubbi mukulu ne bwe yali agenda okupikinga sente teyateekayo address ye waabeera. Yateekayo buteezi ka travel document. Ekintu kino baali bakikulukidde nga bakimanyi nti olinamu ssente obadde promoted Dubai nga byonna nga bakimanyi nti ojja kingira. Ng'abeerawo nga ngamba wano mu politics jjukira balina sanctions bye yatwala abaana ba Kalugire. Ne ngamba ekikiggwe oba okitegeera. Naye abakulu n'abakulu mu government balekera okuwa buli muntu yenna ebifaananyi. Okitegeera bakozesa nnyo ebifaananyi ebyabantu okubba abantu. Ogenda n'oyingira mu kawofiisi k'omuntu ayinamu ekifaananyi kya pulezidenti, ayinamu ekifaananyi ekya wa pulezidenti, ayinamu bavunalebo nga babiri be yeekubya nabyo ebifaananyi. Yeekutte ku bwakabaka bwa Buganda ataddebo Katikkiro amutadde wali no gaba naye woofiisi y'obuvunaanyizibwa eno. Era oyo omukyala ngenda ogenda muteekayo. Kakati wanaabanga muwala wa Honorable Kayindo Otafiire bajja tukyajingo gwa defamation. Ate defamation naye mwe nga tebakutuuzangako mu ddagala tojajinga muntu. Inzono yanyumiza emboozi eno nga ngamba nti Hadija leeta ssente omusajja agenda tutwala ebweru. Bannaye nga ndabira ddala tugenda. Nga nange neerabira ddala. Kakati ate ono engeri gye yali promoter nga bamusomeddemu nga mbutufu ndabira ddala ebintu bikola. Okimanyi nti no wali onsudde gwe mu shida. Naye mukwano nze nali ngenda kwejjamu engoye for the very first time ng'ajja ti ngende nkole riot wali ku City Square Nsendabe. Ndolina olugezigezi ndolina ng'osumbuwa yazi nina olugezigezi lungi like nepankapanka olugezigezi kyeki omuntu omugezigezi alina wamu olugezigezi kyeki Isaac nga bw'oli abuuzizeemu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatulaba yeze Hadija Kigozi ndine promoter Cats promoter okuva DXP olunaku lwaleero. Mwebale kutula mwebale kusubscribe nga yeze Hadija Kigozi. Yes, mwebale kunfollowinga kwe tuli ku bitibagane gyenjawulo ku TikTok, ku Facebook, ku Instagram. Banaye msharing ebintu bineeno. Mumpandikirewo mu comment section yawo biki bye mwagala tuteeke ku channel so that channel neddamu nekola ki. Neyako omuliro. My channel yange bwe yako omuliro abantu basula tebeebase. Channel yo y'amaanyi. Yeah, abantu basula bweru nga baseera twabitegeera. Abantu oba olina okubawaamu. Abantu basala bweru nga basera naye tewali buzibu ffe wetuyo kuba nti tubaweereza bajikuza bannaffe aba Mato Estates Management baneeno bali responsible for rent collection. Bwerandiro gyalina amayumba lwakuba kati agago bagakubbako owe UK. Mbadde ngenda kugamba ogaleete ogakwasa aba Mato Estates Management baga managing bakuwenga rent wo mu full swing. Bamukuwa yenna oba batemako percentage. Nedda bo kati bo sente zo bagambye zibagenderako kiri gye bali bo okweyongereramu okusinziira baba baagala kuba enjobo gibakwasizza. Oyinza okugamba nti kati zino ennyumba renti wa mitwalo 3 oba Amatu ne bagamba omupangisa owaffe abeera wa 3 mwegi kati egyo 5 egyo gye gibeera egyaki ejabo be bawa Mato Estates Management bakubire ku simu bakunyonyola ebisingawo okusinziira ku mayumba go gali ludda wa location yago security yago gali mu condition ki byonna babikolako bulambalamba nsanyisa okulaba zasinze ya DJ oli otya Kibulungi. I'm so sorry bankubire simu luli nga bangamba ogenda kwetuga jangu Hadija oli ludda wa jangu katono mvuge motoka kawejjo kuba masimu tegayitamu banange Isaac wali onkutudde omutima andi mulamu kankubulire Isaac ebintu bineno bibaawo naye tusaba busabi Allah n'abituyisaamu kituufu awolatu omusajja yakubba atya ssente
Sooka obuuze ku bantu abali ku HK Media mugamba mutya amanya Kats Promoter omanya Adija engeri gy'oli mukwano gwange buli wembeera nkola naawe oba toli serious ebintu ebyennaku obisekera mbeera serious munnange tulabise Chris Majwega okubba ssente zo kakati olaika ogenda owona omutima abantu tebajja kukwatirwa kisanga balowooza wawonye nze neerabira nti ntudde wano kibale nti otudde ne kifeesi otunyonyola emboozi yali etya munnange Adija omusajja gwe bayita Chris Majwega yatwala ssente zange. I'm so sorry. Chris Majwega ne muganda we Magala Bruce Sekamatti batwala ssente zange. I'm so sorry. Kakati bana abasajja wabasinkana otya kati? Kakati ndowooza natandika nnyo to be closer to these people. I think twali ffenna nga ngenda ku show ya Rage nga nzirayo e Dubai. Lwero. Kati awo ku dduuka kati olaba edduuka weriri edduuka lya furniture weri wali then waliwo akazimba awo akaddako oyo gaayi waayina ki oyo gaayi waayina woofiisi oba okitegeera oyo gaayi waayina ki ofiisi mbw atwala abantu Bulaaya nkugendera emboozi olwo ngikutandikira waayina ka woofiisi kati ka woofiisi kaako yakateekawo mu biseera bya politics mbu yakeesimbawo emirundi emeka 2 ani ku bombi ono Bruce Magala Sekamatti Kampala ebifaananyi bye nja bikuwa leero njagala ali gye ebifaananyi obiteekeyo ngenda bisaayo ebifaananyi bye bamulabe bulungi thank you ngenda biteekayo kaakati gaayo oyo mu gwokubiri mba nzizeeyo e Dubai emabega twalina emboozi gye twali twayogerako nga ŋŋamba nti ye yali UK kumala emyaka 15 ne tunyumyamu awo n'ambuulira nga ndaba ne bapromota abasinga bonna abakola ki abamanyi oyo Bruce naye nga bw'omanyi oba obeera ababbi bannaye ababbi balina eggwiiso obeera nga atudde mu kibaafu ky'omudagala obanga aliko enfuuyirizi abaganda bagiyita nfuuyirizi obanga omuntu akufuuyira akantu nkugambye kaakati mba ndi e Dubai nga nkubira ngamba kati si kyetwayogerako ekya COS Chris yafunye COS kyeki certificate of sponsorship yebeera etya kati certificate of sponsorship zino e UK bagiintroducing after COVID mu biseera bya COVID baali baagala nnyo abakozi jjukira UK ebyo ebiseera abantu baali bafudde ate nga tebaalina nnyo baki bakozi ba caregivers mu biseera bya COVID awo kati nga bwe bagiintroducingira so they wanted to get employees from outside country bajje jjukira abali eri abazungu abasinga si bakozi bo benefits ezisinga za nsi yaabwe so gayi bwe yankubira nga ndi Dubai naŋŋamba kati Chris yankubidde omusajja COS yo weeri nga nzizeeyo ne Dubai I remember neera nali nkusiibudde agambye kanzireyo nina ke ngenda okukola then balemu awo ebitabo bwe bebeera nga kiyita nga nkigatta bwe kiba nga siyita then nze nnyongere ncape munaye nga sikomawo Uganda nga nkomawo ngenda okudda e Uganda nga waŋŋamba byaŋŋamba kati the first 2 weeks I had nalinamu obuzibu bwa ssente kubanga ekivulu kye nali ngenza okukola nayo tekyakola bulungi ki ssente so I had to come back nenziramu buto ku ground nfunye ntya ssente nga ngattagatta nga ngenda mupowesa obimanyi ebyange nira ebisinga byonna nzize mbikugamba actually opoziko kuba tulaba naye gwe ng'omuntu mu matugo bibaddemu awewolaawolaawo gattagatta then nenkufunayo obusente mu powesa zaali miliyoni oba 36 nenyongerako mu dduuka awo nenkwata miliyoni 25 first transaction gye nasooka omuwa kaakati mu kumuwa eyo transaction towards giving him that money yaddamu naŋŋamba nti
eri COS y'omuntu omu bagitunze nga mbuza inaku nga meka nga 3 okumuwa sente ategedde I don't have any return of returning back the money wenzijje okuleka okuproceedinga ne kyakola ki ate already nga maze omulaga interest weekola ki weeva interest weeri munnange nga musooka musindikira $25,000,000 naye awo banaye weyagambira wali alina okustepingamu back anti already katiraba amala okuŋŋamba ekyo yali yakamala okukiŋŋamba ne mugamba kati tugenda kola otya nga ate sente mazo zikola ki ozaaprovinga okiwulira nga ŋŋamba kaakati omusajja ono COS ya singo yagitunze naye singa tukola eyaki eya family to know that this guy is a very stupid person actually nsonyiwa okozesa olulimi naye kale ate gye tubadde ng'ate anzizayo gye twasookera mbu singa wasooka n'otambula bw'omu kubanga ebyo n'omusajja bebikaminze eki ne mugamba Chris don't even talk about it wano ng'omaze okumuwa sente akuteremu eya family COS ya family mugamba ekyo tokyogerako because gwe mwennyini gwe wanzijayo ku kiri n'ondeeta ku kiriwa ku kino so I don't want you to confuse my head kati nga nkola transaction eri yasooka nga muwa $25,000,000 mwongera $8,000,000 owulira mala omwongera $8,000,000 mwongera $4,000,000 nga ne muganda already muwaayo eza cash $27,000,000 obadde okimanyi ekyo bannange Cats promoter mulimu abasajja ndooza bye bagamba bariski teeka in the end of the day abantu bangi asobola okugamba if you're capable of having that money kyekiba kikola ki kyekikujja wano oba okitegeere naye sometimes it's not all about us omuntu oba n'abato naye ebiseera ebisinga future y'abantu future gy'oba oba teweebalira ffe singa twayagala okufuna mu bweru our fathers would have done that okitegeere kati for us like you're creating a path ey'abaana abato abakola ki abajja okitegeere so anyway nera naawe ng'omuntu neera oba nekyeweeyongerako ate addi gy'omanyi omuzimu gw'okutambula bwe gukwata toyagala kudda mabega osotunda buli kimu okitegeere so kati mu kuleeta ssente mbadde nkugamba mwongera $8,000,000 awo sente zisooka zinsumbuwamu ng'afunye $8,000,000 ogwo kati already awezezza $3,300,000 kati nga mpeereza message nga ŋŋamba message eno kangiplaying nga ŋŋamba yaŋŋamba atya wano nga mukubira nga ŋŋamba kati zino ssente tezikuyamba noono naye tezikola ki naye mwennyini tezimuyamba Cats. Yeah, as per our conversation, Munange, there's not so much, there's not a lot I can do. You know, sobola kumanuveringa both. Yeeyogeza biki nno bugundi bu accent bw'abagundi bw'abalandana. It's not a lot I can do. Mu supermarket n'ogigula. Era buli company erina COS ng'egitunda. Ebe yagala kugitunda ekyo kiggwe. Ate n'abazaagala bangi kyova olaba tezikyaliwo. There's a time nga weeziri nga mpitirivu but they've closed all this. Bino byonna byonna nzize mbikugamba. Kaakati omuntu omugamba nti nno nze ninawo ssente bwe ziti takitunula nako agamba oba tokisobola kiveeko abadde byafodinga weebali so kati nange okumanuveringa ekirungi nti nno bano bazungu takulimba era ajja kugamba nti omanyi sisobola kugumiikiriza any longer nina abantu benina okuleeta zino COS ziba ne time limit tosobola kugamba gavumenti nti njagala okuleeta omukozi nomala emyezi 3 tonnamuleeta ate nga bakuwaki bakuwa wa kamiti y'okumuleeta kiba kiina engeri gye kikosaamu kampani
naye nga bwe twagambye nti at least bwe mba muwezezza pound omutwalo gumu awo mugamba nti they are serious sente ziri endala they are just organizing it's just a matter of time they are coming atandike process yo owulidde naye ebyokugamba nteeperezaako ekitundu tezikuyamba noono nannyini COS tezimuyamba kale nga byonna kyabala ayagala okwata essente z'awamu akwate lumu ng'oba omutwalo gumu oba emitwalo ebiri egya dola gibeeko gye ne kye gimukolera bantu mmwe nga yatetenkanya obulamu bwe naye abantu banaye nga mulina empisa embi naye omuntu banaye akutwalako ssente zo nga tamanyi wazikoze otya wazigjeewa kati ne mugamba ye tewali buzibu omutwalo gulina okuwera kati kye nakola saamuwana mutwalo nga mu omutwalo gumu n'ekitundu ogwa pawundi mala okuma omutwalo gumu n'ekitundu ogwa pawundi nga neera Chris angamba nti now your COS is secured but the guy will not be able to start the process nga amaze okufuna akasente akakola ki akawera okitegeera nga ngamba kakati zino sente ze naakafunako omusajja yaganye otandika process nemugamba naye Chris gwolowooza nze wano ndi kuki oba olowooza nina banka wenkola ki wenzijja kati nga ngamba bategedde nina sente kati nga bampolota kati nga ngamba mbu nate bw'ojjaawo weetaaga ebyennyumba biki wogenda okusula because for 1 or 2 months oyinza obutaba na muki oyinza obutaba na mulimu nga tebannagukuwa what I did mweri ebbanga nga nkwata $227 cash aziwa muganda already nga waliwo ebibooziboozi owaddeyo ogumu ekitundu ogwa pawundi ate oyongeddeko $227 ezo si za COS zaaki ezo za nnyumba wengenda okutuukira address yaŋŋamba engeri gy'ojja ne famire naye kankubuuze Isaac nsonyiwa okubuuza kubanga abatulaba beetaaga okutegeera ebintu binene wakolako research ku byo nga tonaba kwesiga abantu abo nakola Adija tosobola yingira kintu buyingizi nga muntu atali informed oba okitegeera so ono guy yandaga nti ekintu kyendiko kituufu ate nange nenkibirievingiramu like yakuba akalimi because ono guy gwenjogerako ono muganda we gwengenda okuwoteka ebifaananyi bye him and the wife ayina akakazi kekeeru nga ndya nabo nsiiba nabo bwe bataba mu ofiisi yaabwe babeera ku dduuka lyange bwe sibeera ku dduuka lyange mbeera mu ofiisi yaabwe nga tuli bwe tuti anaye omubbi aba akimanyi agenda kubba naye era siti yonna akola ebintu ebifaananawe yasindoza oleetemu headsets instead olya mu ofiisi emu n'oyo guy tusiiba ffenna bannange omuntu omubbi nga anakubba akwetoloola bw'ati kati ate you know what neera ono guy kati namukwata sinze namukwata because nze siri wa police naye ono guy nagenda nemuwabira ku CPS aliwa bonna bombi bonna ndikagulupu kaabwe naye kati ono waawa neyali wano era gwoba olina ositukira okitegeera bakuwa receipt receipt nzirina kyoga saazikuwa wazimpa bampa receipt okuleka zi $227,000 zezitalinaaki lwaki anti kati kankubuulira Adija bano abantu trust we yatuuka nga nzimbye nnyo trust nabo watuuka n'obeesiga you remember even the time nekugamba waŋŋamba noŋŋamba naye kati if at all you get problems with these people nakugamba nti abali bantu bange mbamanya Adija I trust them banaye wali esawa y'okwawukana n'omuntu kyopola abawala bakola ensobi nga basindika nodoozi mu basajja nga takimanyi nti waliyo time ey'okwawukana n'omuntu oyo okitegeera so kati ono guy Bruce nemugamba naye Bruce because this guy is like a father to me actually ne muganda woyo basajja abakulu naye omusajja omukulu ng'oli mu bufere kati ayina abaana abalala 2 Adija kamera nnyo ku TikTok it's a by the way ayina abaana 2 beyabba in the same way
omu namujjako milioni 12 omulala namujjako milioni 10 neera mu bino chaos eriwo abantu abamubanja bonna mwe bakoze eki mwe baviiriddeyo but in life you osobola otegeera n'ogamba eno kaadi gye nnyanyiga fu omanyi kati si jangu nkuddiza eki naye ayagala by'amaanyi. I've tried to talk to them Hamon egaanyi kati I have to go with him full force gye tunaasibira namutwala n'agenda eyo ku poliisi ne bamuwaka poliisi bondi. Omanyi omusajja omukulu alina n'envi mu birevu n'awoza nti nze nakoma mu connectinga bu connectings a person kale tugeze singa yawoza ekyo mbu yanconnectinga bu connectings. Okay, if you connected me, fight for my money. Oli bw'aba yeeyabba okitegeera ng'olumiriza oli muganda we bw'agamba nti yeeyabba kale mutekeko akazi taakomyewo ssente but still mbu oli omuwadde ssente ate omuwa emyezi 3 Bruce tugenda faafaagana. That is one thing I want him to know. I'm not going to give you sleepless nights. I'm not going to give you sleeping nights. I know funa sleepless nights nga bwenzifuna because Adija sente z'abantu tebazinoga buno zikomiti bazikolerera okitegeera. You to come to take 100 from a person, not every person is in that position. Ate ekirala wandikoze byonna Bruce byonna n'obikola owulira nota ne sitatunda byange oba okitegeera n'omanya nti kale katumubbeyo ketumubbye but you want to put me on zero naawe olina okuddayo paka wansi sisobola kuwaamu kubanga bwe muwaamu olwo Adija nze mbanga ayoza ate nze nennyanika muki n'ekyokulala owaamu waaki oba okitegeera ate I told him ne mugamba Bruce nze ku nsi kuno sikyakwatibwa muntu kisa muntu ayagala kundabya nnaku ekisa twakikomya muleeba ne mugamba oyo omulaba babba abantu n'amala n'awoza nti mbusimanya mukazi wange mbusimanyanga muwala wa Kayindo otafiire ate ebya mukazi wo okubeera muwala wa Kayindo otafiire bikwataganira wane ssente zebakubbako oba okitegeera ekyo kiggwe maama kaakati bawala b'abanene kweri aliwa bannange ffe tukyali bize actually kyagala talaba live. Thank you so much Abdallah Nsubuga. Bana tuli live ku TikTok naye nga ne ku YouTube kwetuli mugenda kubeera mutulaba so mujira mulaba kawo paka winateekayo full story wadia okitegeera Adija mbadde nkugamba even nze oli Chris simumanyi forget about that person no gwe wadiringa naye ku ground yon oli Chris ebibye byangu okiwulira because alikwasayira amwasayira mu bakagimu omwezi oguwedde. It is very easy to revoke his card document kuba bino tetumunoonyeza mu politics tetumunoonyeza mu bisiyaga bye yagendamu tumunoonyeza mu fraud na human trafficking ekigwe okitegeera tumunoonyeza mu fraud na human trafficking kaakati nabagambye they have this full month to think kwoli Chris okulowooza sente zange azimpa oba tazimpa even him action will be taken ate it is already in process kuba ndowooza ne gye buvuddeko namugambye ne mugamba ampe email yo manyi for him nagenze bulungi leero nenfuna engeri gye mukwata ne musaba email n'agimpa bwe namuweereza documents ezimukwatako mbu twahakinze email. Who has that time of hacking your email? Tewali Chris ayina budde. Ebyo byonna byakwekwaasa kankubuulire Chris Majwega mubbi. Nze byonna mbiwuliriza kankubuulire. Sina kubiwuliriza. Obirabye nako. Mbirabye. Oba okitegeera. Tetugenda back and forth tudde mu kintu kyekimu owooza mbu simanga gayo mu Scottish simanga oyine olaba oyo gayi namugamba gayo mu Scottish mbuki mbu simanyanga mbu gwe yawa ssente kakati gayo mu Scottish gwakukwatirako wa omanyi omufere olaba osobola okubeera nga mubbi abantu banaye kankubuulire musobola okuba nga mubbi abantu ekyo wekiganda tugende traditional oyo bano nga kiganda kitya dije ekyokuzza ssente oba tukubira mama Fiina obaani nera binene ebintu mama Fiina alina okutuyamba Honorable Balamu bannammere Honorable buli gwe kikwatako buli traditional kira yenna wano we twagala okulabira amaanyi go ate JNMK CDF
Yes. President in process. Yes. Tayagalira ddala bintu bya bubbi. Ate Geno MK adija akantu kano njagala okasalemu katuke ku CDF. Yes. Katuke ku CDF. CDF abantu bano bemwaleeta bemwaleeta ne bajja mu campaign besimbewo abantu bano babbi bakozesa ekitiibwa kya Honorable okubba abantu ssente zaabwe. Kati ono Magala Bruce yeerimbikamu ebyo bw'alina ebipande biriko PLU bw'alina ebipande biriko NRM bwe babba abantu. Honorable Balamu ng'akyali eri ku makubo Honorable Balamu ng'akyagolola amakubo ayina okugolola ne bano ababba abantu. Oba okitegeera ekintu ekyo Dija? So abantu bano babbi batadde abantu mu depression. Kati Adija nze ngenda n'entunula ne ŋŋamba abaana bangi abali eyo bambi abaana bali desperate balina mirimu. Oba okiwulira oli n'akwata miliyoni ze 3 kati gwolaba omuntu afiiringa confidence ebba ssente zange ng'ate akimanyi nti oyo bwe mubba agenda kunjasamira agenda kundoopa at least kale mu bakulu asobera nga amanyiyo omu oba babiri. Oba okitegeera naye omuntu n'atafiiringa ezo ki ensonyi. Kaakati obboti abantu n'ogamba mbu simanyanga mukazi wo simanyanga taata we ye simanyanga ng'ayinda otafiiri. Kaakati ebyo bikwataganira wano n'obuzzi bw'emisango ekitegeeza sezaalawo wabeera omukulu oba mu magye oba mu gavumenti. Kitegeeza nti kati bambi nayogeddeko n'oli omwana omulala gwe babba miliyoni 12. Bambi omwana oyo ayina ne bantu bagaye ku TikTok tebampulira ndoza abantu basinga kwagala nzo singa bajja kuwulira kanewe sound eshi nze njogera nnyo oyogera nnyo bajja kuwulira okay kaakati oyo gwolaba omwana bamukwata ne bamutiisatiisa omu gwe babba miliyoni 10 n'emmeka 12. Oyo omwana ne mukuvaayo kuddamu okukola statement. Ate nawuliddeko bagamba mbuno balina gwe babba mbu ne yeetuga. Babbi ate kati nze n'ebimu sibimanyi mbirabiraawo ku TikTok. Ku TikTok nalabye abantu bavuddeyo nga bagamba mbu balina gwe babba ne yeetuga. Kiki kakati police tefollowinga gino emisango. Kati nga mulimu n'abafu. Nga mulimu n'abafa. Oba okiraba. So oyo Chris okudda ku mboozi ya Chris. Chris oyo Nemuga Chris wekwate ne muganda wo mumpe sente zange. Mwekwate mumpe. Nga saagala na kubonoonera bufere bwabwe. Bwe babaddemu. Oba okitegeera. Kubanga okumanya mubbi mukulu ne bwe yali agenda okupikinga sente. Teyateekayo address ye waabeera. Yateekayo buteezi ka travel document. Ekintu kino baali bakikulukidde nga bakimanyi nti olinamu sente. Obadde promoted Dubai nga byonna zezo nga bakimanyi nti ojja kiyingira ngabeerawo nga ŋŋamba tugenda kukola business tugenda bwe tutuuka eri tunasangako emisikati ku Devila ne mugamba baba omusajja ono alina programu ejja ntuufu tugenda ngenda endongo ngenda nagiza UK naŋŋamba ekikigwe naŋŋamba kati nno kati sinkulaba Yolaga ndabayo nanga wabinyumiza nenga mwana kati ekintu okitadde ku high level okitegeera nga buli muntu yenna gw'okiraba nenkwata manager John ne mulaga kino kigaayi oba okitegeera kati gomanyi kino kigaayi ki Bruce nakwata ne mulaga ne ku manager John ne mga manager nga mulaga abasajja ba high end ngamba mulaga okitegeera ngamba mulaga manyi kumbe gaayi ne mukazi we bali mu kupulaninga kufera nera ne Timo twaliko ne Timo ku Devila barista ne mugamba Timo n'oyo omukazi omulaba mukazi muwala wa Kayindo otafiire kumbe bali mu linnya ly'oli lye bali mu kukola ki mu kukoningiramu bali mu linnya ly'omukulu lye bali mu kubbiramu kati sebo ka Chris ne kaŋŋamba nti katisi nze yatwala abaana ba Kalugire wano mu politics ijjukira balina sanctions yatwala abaana ba Kalugire ne ŋŋamba ekikigwe oba okitegeera naye abakulu n'abakulu mu gavumenti balekera okuwa buli muntu yenna ebifaananyi
okitegeera bakozesa nnyo ebifaananyi ebyabantu okubba abantu ogenda n'oyingira mu kawofiisi k'omuntu ayinamu ekifaananyi kya pulezidenti ayinamu ekyamutabani wa pulezidenti ayinamu bahonalebo nga babiri beyeekubya nabo ebifaananyi yeekutte ku bwakabaka bwa Buganda ataddebo Katikkiro amutadde wali no gaba naye ofiisi y'obuvunaanyizibwa eno era oyo omukyala nera ogenda muteekayo kaakati wanaabanga muwala wa Honorable Kayindo Otafiire bajja tukyajingo gwa defamation ate defamation kinga mubbi omubbi ate omubbi suspect ate kati awa defamation kubanga abasirikale bamukwata abasirikale wano ekyanja wano bwe babakwata najjayo essimu n'abagamba nze munkwate empola ono muwala waani wa Kayindo Otafiire kakati kwegamba bakozesa linnya lya Otafiire okubba abantu Ningamba okulaba ku Honorable Otafiire kamunoonyeeko wano ndabe ku kifaananyi kya Honorable Jeno Minisita Mulamba Ssebooya mukwano Honorable Minister is a general, is a minister, is a honorable byonna ebitiibwa abirina kati neera oli bw'abeera akukubiramu eyo ensonga akubiramu yono Jeno oyo mwennyini naye gwe bw'otunulamu omuwala afaananamu ku Jeno munnaye ayinza oba nga bamuzaala bbali ayinza okuba nga bamuzaalawa oba taata we waakunoonya na tooki banaye mulekerawo okubba abantu nga mwerimbika mu mannya ag'ab'ebitiibwa tetugenda kubasonyiwa tetujja bapadoninga tetujja kukikola kaakati Dija munnaye Chris Majwega nga mugamba wanimpadde nno ssente zange nga nze ne mugamba Chris Majwega nga mugamba amugamba Chris omanyi mpa ssente zange siina kyenkwagaza ne ngamba ne Bruce ne muganze siina sikwagala nga kobeera mukomera mukwate ssente zange muzikole ki muzimpe bye muli mukungamba tebiriiyo mbuka kati omusajja asabawo obudde omusajja obudde bwasaba tebuliyo kuba omusajja takola ki kakati ssente zino zo ze wabawa nga ne COS teriiyo zo baziteekawa basooke bakuwa ku ezo anti bazeeko ekitundu maama nga balya nnyo mu ddakiika ezo bazigabanagabana awo ne basooka ana Uganda mulina empisa embi bambi naye nze sigenda leka ssente zange bazitwale weba tunera Chris namugambye nja kuvuga nkutwale wa traditional healer mukwano namugambye nemugamba Chris Majwega njagala ssente zange anti Chris yalaba gyali tasobola vaayo naye jja kakasa nti omuntu gyali avaayo ate ajja kakasa nti ne gye bali bagwirayo eddalu kubanga eno e Kampala bw'obeera toliiwo tukwata famire yo netuula n'ebitebya mullo tukwata oba baganda bo kakati ate ekirungi oli naye akireyimingambu nno muganda we namugambye oyo ne Chris nemugamba bwe twamusaba email ne tumugamba eno email gy'otuwadde egenze wa High Commissioner British Embassy n'agamba ye ali okay I'm okay it is okay ntwala ku mawulire ekizoka ako nakawulira naye banaye abalanda namulekerawo okweyogeza lu accent olutabanyumira ng'ate muli babbi bannange kaakati ono yenna omusajja omulungi mubbi ekishigwe kaakati nonga omugwambe n'afulumya noto z'abawala nze banaye oyo gayiwa munda ze nempiira nga n'amaanyi gampeddemu abeeru babbi abavubuka abeeru babbi abantu wangi oli omusajja akuzaala nze ntidde oli omusajja simanga wa 1970 mukulu anti kakati ekyo ekifaananyi tekiraga nti mukulu ate okukifaananyi kye ekyobukadde tumulabe aye kandooza akaddiye mubbi era ye obubbi alabika abukaddiddemu kubanga obugumu bwaliko bulaga nti nabbidde emyaka nange Chris Majwega ate erinnya mpulira Majwega liringa ery'ekibibbi ate ono Sekamatte eyali yeesimbyewo ono ate kati ekikulu kale waliwo n'abantu abalala abalina amannya bwe gatyo naye omulyamamba abaamu era n'avumaganya ekika osobola sangayo Sekamatte Magala Bruce asaatuuka ati ng'alingawo omuntu atamanyi kyayagala naye baaba sente zo tuzaagala naye baba baganyozizza ebyemirembe wabasiba nako mukomera ne bamuwa police bond n'alowooza police bond okugiwa omuntu gwasibye tolina kumala kubaawo naliwo because OC yaŋŋamba
nti the investigations was genda maso investigations are still going on. Bade ngamba yegwa soko okukiriza. Ne mugamba bondi be bagisalawo. Aba police munaye mukazi yankambwalira nangamba. Mukazi ki? OCCID. Ku CPS. Yangamba ekomera lino livunanyizibwako. Ne mugamba ekomera sirivunanyizibwako naye ekomera lino ly'abana Uganda. Kubanga eyo office gy'olimu gwasalawo otusukole ki? Otusave. Oli muweereza olinga musawo. So kaakati nze togenda kumbuuza by'oteekeddwa kukola kubanga nze sirye nasomerera. Ne mugamba naye because omuntu baba tebamumanyi they do their mishandling whatsoever. Naye era munnaye ne mugamba mumuwadde police bond akomawo ku Friday okay. Ne bamuwa police bond. Further investigations nenziramu nenkubirayo ne mubuuza tutuuseewa nti kaakati fayiro sima tugenda gisindika wa state now sima tugisindise mu room 10 batandise ogigira bwe bati mbalaba olwo babawaddeko kuze babba naye wabula bannaaga kyekandooza baali babawaddeko ku ssente ze babba namugaa nja kukwaya kaddi tofaayo kubanga ezo ssente nyingi oyinza okugamba ofisa kamuweeyo 5 awo abeere happy oba omuwadde omusaala naye nze Adija nze kimanyi ndafuna obwenkanya inshallah ojja bufuna ate sente zijja kudda nene bwe zinaba tezizze abaana abantu bennyini abalaba vidiyo zino bajja tuteerawo obwenkanya naye kati bannaye obeera ku driving into those things ng'obinnyonnyodde nga we wabinnyonnyola mbu Adija jangu tugende bannaye kati simanyi kati nali enyambudde ngoye nenyimirira ku CPS nekola amawulire sente yange nera Adija omusajja ono lwaddamu okugenda ku CPS muyina okubaawo inshallah okimanyi nti no wali obinyingizaamu nera nakugamba nnyonyola bwera omwana era biki banange kati nakuwona mukwano Christmas gyeyogeza nge tewazirya naye kaakati zino zewalya nkubiriza abantu bonna abali eyo nti bw'olaba vidiyo eno beera mwegendereza omwami oyogolaba mu kifaananyi awo ye yabba Katso naawe famire ye gyagamba mbu famire ye bebanziba because beekwata wamu ne batwala ssente zange. I'm very sure the more investigations zinaagenda okugenda mu maaso olunaalabanga I know time is going to come Chris agenda tukaweeyo muganda naye banange nawona kubanga olina ensomera gye wansomera mu programu wabirabanga tebiggwa wansomera mu programu yo bannaye ng'essaawa eyo ne mba n'emmotoka ngitunda okitegedde kiki omanyi omuntu osobola mugamba ebintu ye n'alowooza nti n'otuuka n'okugamba nti no mukyala wange tannabakomawo Adija olaba otya wetwegata naye simanyi nze gwola simanyi mukwano n'alifudde naye anyway kankusabire Allah akikuyiseemu ekintu kino kuba si kyangu naye nga Chris bino webigaana ogenda kugenda traditional tetugenda tradition amateeka gakola nkugambye Chris waba tali willing kumpa actually Adija this bono laavu mase yamanyi abasawo abaganda abakola byonna ogenda bikola genda batwala ku poliisi ate ne poliisi obalogereyo mukulu kino this kati njagala kwebaza mukyalo aliwa omukyala ali UK ono omukyala bamuyita Rita Kaweesa Kaweesa si Rita Kagwa Rita yanyamba na posting but there is a woman who has not given up on this case Rita Kaweesa yes nero omukazi ono abeerako ku TikTok bambi nja kulaga account ye ne Instagram followingeko bambi omulabe she's an advisor tagamba mbu atwala abantu naye ojja nakunnyonnyola n'omwebuuzaako omuwayo buwi kasente ka consultation and she doesn't go beyond mitwalo 12 oba okiraba si mukazi nti ali nnyo into money naye omukazi ono yagambye yeewaddeyo Rita Kaweesa n'agamba ono Christmas Jwega if he doesn't bring money he has to come back in Uganda neera bambi mama nkwebaza nnyo weebali abantu abalina emitima emirungi bwe batyo tubeeta gye bali kakati n'abantu abakola ne Katse Dubai kitegeeza mwali muwala na munnammwe munnammwe afuna atya ekizibu bwe kiti ne mugaana okutambuza amawulire enseegalabe omuntu eyali promota mu Dubai omulamba omuntu eyakola history mu Dubai omulamba Dubai sinnaba nagivaamu tonnaba nagivaamu kituufu naye bo tebalaba nsonga eno bwetambula
Munnaye. Awo nno wokakasiza nti Abannayuganda temwagaliza ate mwewalana. Nze kikuba Abannayuganda abalala bulabi bambi. Buli omu mu kapasite ewalabira enjuba neki? N'omwezi. Kati bannaye kankubulire kino kirabibwa n'omwana omuto ayonka. Adija abantu buli omu alina passion ye weeri. Kaakati ate mu abo b'oyogerako waliwo naasobola okugamba nze singa avaawo nandekera space n'enkola. Because recently nayogeddeko ne muganda wange nangamba kaakati ate mbane n'ababeera tebakwagala abo nabo balina okubaayo babeere mu comment section. Kaakati n'ekirala bannaye mmwe nga tebakutuuzangako mu ddagala tojajinga muntu. Nze ono yannyumiza emboozi eno nga ngamba nti Hadija leeta ssente omusajja agenda tutwala ebweru. Bannaye nga ndabira ddala tugenda. Nga nange neerabira ddala. Kaakati ate ono engeri gye yali promota nga bamusomeddemu nga mbutuufu ndabira ddala ebintu bikola. Okimanyi nti no wali onsudde gwe mu shida. Nkusudde mu shida. Naye mukwano nze nali ngenda kwejjamu engoye for the very first time ng'ajja ti. Ngende nkole riot wali ku City Square Nsendabe. Naye bano abantu Hadija, they have to be exposed abantu babalabe. Bruce n'omukyala gw'abadde afeera naye ne Chris Majwega because ke kabondo bwe kakola. Abantu bayinza okugenda ne babakozesa nga balowooza batuufu. Kati olaba mweno keyo twafunyeyo n'abalala. Singa office eyo ogenda n'oddayo n'ogikuba bulungi ekifaananyi abantu ne balabira ddala ne location. Wali neera bwe tunaafuna obudde nga tuyitawo. Kubanga omubbi asigala mubbi newomuwolereza. Ate kankubuulire nze ebyo bye mugamba mbu nno mutiisatiisa. Bakutiisatiisiza? Mbuno ki? Anti kati nagenda omukwata mbu ng'alina kapoliisi biki difference. Gwe baakulopye wakoze ki? Wabawadde ssente? Mbu mbathreateninga. Ate obathreateninga ki? Kaakati baakubba that seat. Ne mugamba neera nali ku CPS ne mbagamba nga ndi nabo. Nengamba one mugamba you are not allowed even you never turn defending nkwata onteekeyo gwe nkwata onteekeyo bwe mbeera nga nina omusango. Anyways, abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi ono Cats promoter abadde mu DXB awo y'omu ku basaabavulu ba DXB. Naye nze ndi disappointed mu bantu abali mu DXB omwo abantu ab'amannya abantu ababaddeko bakwano ba Cats ono naye nga tusaana kuvaayo kola anti bamanyira abantu bamanyira obba waayo ssente. Nedda ate bakyaliibo oba si bakyaliibo baali bakulimba. Sijja kulimba be basinga okwemanya. Omanyi tubeera mu saako ze tubeeramu nga n'abatakwagaliza be baki be bangi naye nze ebyo nze fokasi yange teterabeera nnyo. Fokasi yange teterabeera nnyo. Fokasi yange ebeera nnyo ku development yange ng'omuntu naye nga mikwano gyaffe mingi nnyo giri mu DXB. Ni Sula events. Sula it did well. Sula yankolera video. Ate gundi. UG Mike nankolera video neera n'enkya naye ngenda kukola naye. Okay. That's amazing. Kaakati tusibula abantu. Bugamba ki obusembayo? Obugambo bw'ensembayo okugamba abantu. Nzomulundi gwasooka okuŋŋamba nti omusajja Hadija yali anfera. Katono mpunge. Lwakuba nali ku buliri naye n'essimu nagisuula eri mba kubeera oba wansi oba mba like omutima gwanvaamu. Najjukira ebigambo bye waŋŋamba nga tuli wali ku fanikyawo nga tutudde. Onsomeramu pulaani. Nekuba obufaananyi mu ddakiika 2 obufaananyi nga 2. Okumanya nga neeraba nga tugenda edduuka eddene bw'eriti wansi ne waggulu. Yonna n'olitunda. Ne livaawo. Ky'oba aba naye bw'oba ogenda ebweru nga tonnafuna na visa sooka olindeko ebintu byo bitunda kibi nnyo. Obugambo bw'obusembayo bro. Ebigambo ebisembayo Hadija. Chris Majwega. Sisobola sembyayo kintu kirala. Bruce Sekamate Magala. Ne Chris Majwega. Ne mukyala wammwe njagala ssente zange. Kati awamu ze miliyoni nga mmeka? Miliyoni 10. Mwali mweyongeramu nno n'endala 17. Naye ezo omuntu gwe namutega amutwalire ssente yagaana omumiitinga Chris Majwega. N'azikwasa omuntu omulala. Yagaana omumiitinga teyazikwasa muntu mulala. Yagaana omumiitinga. N'agaana mbu simanga muzungu wange simanga sishayalinga contact ze kale ng'ayogera nonsense oba okitegeera. Naye Chris Majwega Bruce ne mukyala wammwe
njagala ssente zange. N'erinnya liwukiikira ddala nti nali ababbi. Namugambye ne mugamba kuba yampadde email ne mugamba email yo tugiwadde High Commissioner British Embassy. Kubanga balina bye bagenda omusindikira. So now ekyokumpa ssente kiri eriye. Bw'aba tayagala, it is okay, then we do our proceedings. Kankubulire ebyo bigenda bamalira obudde mbusimanya bazze omuntu. Kwata ku famire ya Chris Majwega wano e Kampala. Chris Majwega ajja kuvaayo gyali. Eyo yonna tujja tuukayo. Yes. Naye ebyo simanya mugenderekeyo mbaloya mu UK. Ebyo byonna ssente nnyingi. Genda okwate jjajja wa Chris Majwega, okwate maama we, okwate kitaawe, bonna bolaba muko ani bonna. Muganda we waali wano naye ebyo Bruce oyo tandikira ku Bruce ne family ya Bruce yonna bonna bayingiza akaduuku babawe bondi bazzeeyo babere ku pressure bate bwogenda ne w'omulogo bawo baloga sente zonna zibafiiririre. Anze nina gwe nagambako Adija, nina gwe nagambako kino si kwekolako bujulizi, nina gwe nagambako ne mugamba agali ku kamera abagezi bato abagezi ge batono okuva January paka December yanjigiriza ebintu ebyo zinali mukazi musirise ankubulire. Sorry lenze byankubulidde byonna mukwano bitwale nga biri serious. Oba bazimba mu buzimbe obasindikire laddu obuzimbe bwonna bukube bugwe bubulwa abapangisa obugendo twalayo nalabyo n'omusajja w'Emasaka apama ku miryango gy'abantu bw'omuwa emitwalo 3 agenda abapamire yes kubanga Chris Majwega mubbi yakubba omubbi yetaga katingo oyo bolaba omulemereddwa omufuliro oyo omusajja w'Emasaka eyo yapama agenda abapamire eyo yonna ku office ave ku office agende eka naye apameyo eshegedde kakati nga ne polisi wekola ogwayo agerere tumuteeke ne mukomera namwo apameyo kale kwegamba obeerawo bamaleko bumazi mirembe kati awo basindikira omuseze ekiro ajja abasere babebase otutu babule bagugumuke nga balaba obatugumbula bagugumuke nga balaba ensi ekyuse basindikira emizimu amajini amayembe buli kimu kibatuge naye bwe wabeera yasobola okukola ebintu ebyo Adija byayogedde wano abantu abo nsaba ennamba agintere mu comment section balabako ku TikTok ababikola zekankubulire kyetaga neera bw'abeera nga gyali omulungi Chris Majwega tali mu asylum omuzungu amuwandule amugobe adeyo ku street ku bbala mu London ataddayo ku street oba akomawo waabwe mulaga nti waawe mulaga bannaye omuntu akubba akuleetera omutima omubi nga togulina kankubuulire nze sente njimanyi weemenya Adija sente emenya ate sente abavubuka babeera ne sente ne baziwa abakazi ate sente y'ekivubuka emenya oba oterese sente yo ani kati promoter noga nti sente yange kanjongere ku future yange ey'omu maaso omutunakole ekintu ekyo nze bwekinyinyonyola nsigala siina amalewo future y'omuntu nsigala obwongo bwange simanyi naye kankusabire muganda wange kale abalungi abatulaba ngenda kubamba sibiro olunaku olwaleero yeze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribe nga mutuyambe mututambulizeko ku video eno ba tiktokers Swimmer Media Coach Lion Eddie the Great Alati Habu Malevu UG Sky mwenna musaleemu obuntu buneno mu butambuzi paka ku family ya Chris Majwega balabe ngo mutabani waabwe mukoddomi waabwe oba muko bayawasaawo bakazi bameka yonna amanye nti omusajja gwe mudiringa naye atta abantu kubanga kakati omuntu oyo asuula depression ku bantu oyinza okufa pressure sina pressure kati ososa ate ani Adija sometimes abamu twebaza Katonda nti atuwadde ku ddoboozi nti Adija bwobeera omwagala is just a call away Adija na respondinga oba okitegeera naye kati waliyo abantu abo bebabba abatalina maloboozi kati waliyo promoter omu owulira sigenda mwogerawa naye weeyuke naye yatonze omwana ettaka lye n'amutwalako $9,000,000
Just million mwenda omuntu weeyuke ziba zigenda muyamba ki? Baavu. Bannange. Ate bagirlfriend be bakwana ne Uganda bana abasobola. Bana Uganda nga tuli high maintenance. N'ekirala. Kiruma nnyo omuntu eyava e Uganda nga mbeera mbi yekujja e Uganda n'ogenda ku kyeyo. Ate banno be waleka e Uganda ng'omanye embeera gye waleka ewaka mbi. Ate oba bbe. Oba okitegeera? Nkitegeera nnyo. Ate oba bbe. So kiba tekimakinga ki? Kiba tekimakinga sense. Naye anyway, mwenna ababaddeko nga mutulaba ku HK Media tubeebaza ate Adija nze nsiima because gwe muntu annyanguyira. Nze ng'omuntu Adija nina omutima omulungi alhamdulillah. Naye ate n'ekyalo obadde mukwano gwange okumala ebbanga tuyambaganye mu bintu bingi. Naye era wandetera neyo ddiiru mbadde sijja kusonyiwa bro. Kati olaba mu abantu si gwe nno wekka. Wabibuulira n'abalala. Kati va ne kwebyo waliwo Gayo omulala. Era naye wamubuuliramu. Waliwo Gayo omulala bamuyita Ben. Ben yajja mu ofiisi yoyo Bruce. Taala light tukubeko ettaala. Waliwo Gayi bamuyita Bruce. Kati waliwo Gayo omulala bamuyita Ben. Ben yajja, Ben mumanyi. Twali tukolagana awo mu industry area. Ben bwe yajja mu ofiisi Ben ne mugamba, Ben yansanga munangamba naawe nkusanze ne mugamba ate naawe gozze nangamba ebintu byano bimanyi ne nange njagala kukola ki kuyitamu. Balimbo bamutwalira mu bya chaachi nga bamugaya milioni 10 mbu bya chaachi simanyanga pa nga bamutwalira ku program mbu ya chaachi. Naye kati Ben n'aleeta omuntu gwe yaleeta nga mugezi alabika ye ne laba n'abantu yabalaba nga si baki si batuufu. Kati ate omukazi n'abagamba ate mmwe nze mwennyini kamwa koogera nga baagala kuntwala n'abagamba ate gwe mutwala bye mwogera abinnyonnyola n'onkusinga mmwe oba okitegeera. Kati Ben ne mugamba Ben obutemenya n'ebyo bya chaachi Ben naye wandiguze COS wallahi. Kati bali abantu nga bana bonna nga nabatunuza mu eyo program ate nga bonna saasire ya rabbi kuba kati bejjusa ggo olaba nange we nali kwevumye olaba abantu abo abana nali nja kusaba TikTok nga sebuza bonna buli omu nga ali wiringi okuleeta ssente. Bannanga abalungi emboozi mpanvu naye era tujja gibawamu episodes n'abantu be babba abalala era nabo n'omubbi naye tujjamu baleetera amazima ganaba gavuddeyo n'omubbi. So guys mutulinde ina next episode nga tubannyonnyola ku babbi. Twagala mutegeere ababbi bano muleme kuddamu kugwa mu mbi kubanga nze omwe yali agenda okugwa mu mwezi embi basangaiza simanyi bantu bayeka mbasibule kuba luno terugenda kuggwa. Mwebale kutula mwebale kusubscribe nga nze Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.